Okukuuma ekitiibwa kya Buganda buvunaanyizibwa bwa buli omu era nga kino kitambulizibwa ku nsonga ssemasonga 5. Kati olwaleero yebadde ensinkano ya Kamalabyonna ey'omwaka guno n'abaami ba Ssaabasajja be yalonda okumulamulirako amagombolola ge okuva mu masaza ga Buganda 18. Katikkiro banaasose kubajjukiza ensonga enkulu ey'okuzza Buganda ku ntikko. Bulange ne bweneetemagananga mukene ng'abantu bano be mubeeramu mu magombolola gammwe embeera yaabwe si nnungi tetusobola kuzza Buganda ku ntikko. Agamba nti ekyokwekumira mu mbeera y'okwekubagiza ne batuuka n'okugaana okusomesa abaana kya bulabe nnyo eri abantu ba Ssaabasajja. Ebyenjigiriza gwe munnyu gw'ensi. Okuweerera abaana si byakwefiiriza. Tokkiriza muntu n'omu mu ggombolola gandi banne neefiiriza ebisale nabirabye weefiiriza otya. Wali obazaala wali weefiiriza. Bwe babeera ku ssomero bajyayo emmere oba bali ku bino bya pokopoko nti gavumenti yeebaliisa. Bano abasabye okwekuba mu ttooki mu nsonga z'ebyobulamu kw'ossa n'empisa ez'obuntu bulamu. Abazadde abaana babakuzizza bati. Abaana balimu empisa. Mu ggombolola abaana bwe basanga abantu bakyabalamusa oba tuzunguwadde abaana batambula balya ezo si mpisa zaffe wano. Wano Katikkiro wanokoleddeyo essaza lya Ssese abaayo okubanga buli kasente ke bafunawo nga bakaddusiza mu birabo by'omwenge ekintu ekyongedde okubazza emabega. Funayo abagunywa bagambe bakubiriza abantu nti okunywa omwenge si kya mulembe mutebi. Essaawa 4 ssaawa 5 omuntu atamidde. Abantu mubagambe tebanywanga mwenge misana ne bwe luba lunaku si lwa kukola. Kubanga emisana lw'olowooza weebase. Katikkiro agamba ekyokunyikiza ekitiibwa ky'omutanda mu magombolola kirina kubasuula mu lufuba era nga balina okukolera awamu ng'enkuyege we zikuuma nnamunswa. Naye okufaananako ekiswa nnamunswa mw'abeera. Ebiwuka ebyo ebibeera mu kiswa byonna buli kimu kirina omulimo gwakyo. Tulina kukola nga ttiimu buli omu ku mutendera gwe. Hamani Matovu agafeeyo ku Spark TV.